nga tubuuza naye Mukama Katonda lwaki ffe nga bw'okolera ekitole ya Honorable Sseggirinya omusajja avudde e Kaddugala ng'alinnye ekiroole ky'amatooke n'atuuka e Lulago wali ne yeebaka ku semiiti paka we yafuna ow'enkalakkalira w'abeera amaze abadde omubaka wa Paalamenti ate omugamba akutte ejjambi atemye kyato kyali mu bulamu bwaffe. Naye tusinga okutuluma byonna ti Honorable yakaawa obulwadde nga twakatuuka mu kkomera ennaku bbiri kubanga Honorable wammwe yali agenze Germany kujjanjabibwa. Bwe yatuuka eyo ne bamugamba omukugu gwetaaga okubaako obujjanjabi bwakuba obulungi mu biseera bino byali bya COVID ng'ennyonyi tezitambula nga bwe zirina okutambula frequent. Ali India komawo ng'ennaku z'omwezi 15 omukugu we yajja kukola n'akomawo wano. Okomawo wano yasanga bizibu bino bye baatubyetekako era teyasobola kufuna bujjanjabi bwe yalina okufuna. Bwe baatuwa bbeeyi asobole okugenda okufuna nayo neegaanibwa paka olwaleero obulamu bwe obusobodde okutuuka bweki. Nange kenyini nalina ebirwadde byagenda bikulambula paka ebyatuuka nga neebaka mu Katanda sikyadda mu kusibu nemala mukomera emyezi mwezi mulamba nga sinywa sirya bulungi nga sitambula. Honorable Sseggirinya nga yannaaza era afudde amanyi obwerere bwange ate nange wandi wano manyi obwerere bwa Honorable Sseggirinya kubanga bwe yalwala ennyo naye era nze nali munaazi nga tetwesiga muntu yenna. Twatuuka ku mbeera bannakawembe nobabulira ebintu bino mumanye omusajja Honorable Sseggirinya abafiiridde wabadda nti tubonaabona olw'obukulembeze obukyamu obuli mu Uganda bwe tuzze tuvumirira okuva myaka gyaffe egy'obuvubuka. Abamu ku ffe mu Kampala twatandika okuba byobufuzi byamu nga tuvudde ku mirimu gyaffe. Nze nali baweereza bya mizannyo era nga munjagala nnyo. Era bwe nayitanga emakingi eyo nga nsaba okugenda kwa kansala Yosifayi abantu baŋŋambanga tetugenda kuwa kalulu kubanga ojja kuva ku byemizannyo byaffe ate kwe tusinga okwagala. Ng'ekyo nakyo linasooka kinnyonnyola. Honorable Sseggirinya naye yalina emirimu gye yali afunamu ssente ng'akozeemu emikwano nga kansinsibambi bw'abannyonnyodde. Ne tusalawo tujje twetabe mu bukulembeze bw'eggwanga lyaffe mungi mu mmotoka ya Lord Mayor. Bwe baamala ne tutuukayo Lord Mayor n'atusabira bondi. Bwe twafuna bondi eyo abantu ne bagamba bibadde byakatemba tebiraba agize nabadyawo kwakana babatadde ku bondi. Bwe twaddayo ku bondi abasajja ne balaga nti ebibadde byakusaana ne batugamba temuddayo buli omu tugenda naye okukakana kooti paka mu nkomera gyetwamala emyaka 2. Njagala okwebaza mwenna bannakawembe olw'okubeerawo Honorable Sseggirinya Muhammad. Banaye mwebale nnyo mwebale ddala. Twayita mu kusomoozebwa okw'amaanyi nga tuli mu nkomera eyo naye nga tulowooza mu constituency zaffe n'abantu baffe bwe tukiikirira nga Sseggirinya ali mu nkomera naye nga buli lunaku bakima ssente ezigenda okulabirira eddwaliro lya Sseggirinya ng'ate bazituma mu nkomera. N'agezaako n'abawulira obusijja paka we yatuuka n'alemererwa. Twebuulaganyanga bassebo ne bannyamu nti ddala lwaki nze ne Sseggirinya ffe be baawaayiriza era manyiramu ensi yonna ekyakyebuuza kuba naffe kye kibuuzo Sseggirinya kyafunye tafunye ansa nange akyali obulamu tesinafuna ansa.